Nyumirwa wuliriza eggulire ku Kyabassa ey'oku mutimbagano. Tetuli mu kuyomba naye oli bw'akola public announcement naawe omuwa public advice. Oli bw'akola interpersonal announcement naawe omuwa interpersonal advice. Kati kino tekikyaliko kumuweera magezi mu batono kubanga akugambye yeebuuziza mu bangi. Kati n'abangi kitegeeza beetaaga okuweebwa amagezi. Baddemu bamubuulire nti baamugambye bubi. Kwega naye wabisanga mu mawulire tekwebuuzaako. Olunaku lwe nasooka okimanyaako nayogera naye era ne mugamba nti si kirungi. Naye ndowooza ne yeebuuza ku bawagizi abasinga. Abantu abo be yali yeebuuzizzaako baali bamukuŋŋaanyirizza n'emikono okwesimba ku bwapulezidenti wa Uganda. Era ne nkigaana ne ndeeta ekiteeso mu National Executive Committee n'egenda nange nti teweetaaga kusimbawo kuba olina endagaano gy'oli mu kuzimba. Ate weesimba kuba ogenda okuzimba nabo endagaano ng'eyogera birala. Gamba tetwetaaga kubeera ng'abatalengera. Twetaaga tubeere ng'abantu abamanyi kye tugoberera. Bwe tuba twagala okukyusa eggwanga tulina kulibeerera beeru kyuke likyuke. Naye mu njogera yonna olaga ng'ebintu byakola nga ebintu ebisinga bikola tabitegeera. Abeera abitege naye ng'abitegedde bubi. Kakati omanyi abantu abakulu si bangu okuweebwa magezi kubanga ebbanga lyonna bo bagamba nti be balina agasinga ku gago. Naye nze mubuulira muzire bw'akugamba nga nti laba omusota gwe togaana kutunulayo olw'okuba ye muzibe. Asobola okuba ng'ayina essenses eziraga nti asobola okuwunyiriza omusota. Kuba omuzibe tabeera kiggala w'amatu yadde w'ennyindo. 88.8 CBS FM.